Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. I'm running, running, running to you. I'm running to you, running, running, running to you. Ekivunula nti ndi mukudduka misinde nenga nziruka gy'oli okitegeera obona obugambo bulungi omukozi wa okedde olupapula gwe bayita Dickson Kulumba bye yagambye mukyala we gwayagala ennyo Betty Namakola omwana w'olugave nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole era nga bampita Sharita mazima wanvu osibye otya mukwano kansubira oli bulungi olunaku lwaleero nsinzidde waneeno ku Sharita's Bridal World mu saloon section okubeera nga nkutuusa ku programu eno ennungi ennyo ekulaga nti ddala naawe essaawa yonna ekiroto kyo ekyokufumbirwa kisobola okutuukirira. Njagala okugamba munnange nti enviri ne makeup n'ekiteeteeyi era bano bennyini aba Sharita's Bridal World be banyambaza tulina gowns, changing dresses, men's dresses, gomesi z'abagole, emishanana, tulina buli kimu eky'ebyemikolo gwo tukwasa omukolo gwo n'osirika bwekye newewe emirembe ffe buli kimu netukola ki tetukikolera mukwano era essimu zaffe kwe ziri abannaffe abamalakai ecology bo bagamba ogula buguzi plate ya mmere ng'okolerawo kyonna ky'oyagala oyagala okukolerawo reception ya mbaga oyagala okukolerawo birthday party, graduation party, baby shower byonna byonna mukwano ogula buguzi mmere ng'ekikoofuna kyaki kyabwereere ate era nga ne ruumu ez'omulembe zosobola okubeera mukwano ng'ate osulamu ku honeymoon muzifunira ddala era ne bano bengenda okuba nga mutuusaako honeymoon yaabwe bagikwatidde eyo. Bannaffe Abanjovu Estates we bali nnyo mukwano okugamba nti olumala omukolo obwoti onoonya aw'okusula naye onaabira mu nnyumba mpangise bakugeye nti gundi olwamaliriza omukolo nadda mu nnyumba empangise leka waakiri bagambe nti olwamaliriza omukolo ne bagulirawo poloti nga bagigula ku kibanja mpola mu bannaffe Abanjovu Estates abasanga wali eri Nansana ku Nansana Business Center bw'otuukawo mukwano bagamba munezi njagala poloti ya ssente bwe ziti naye mukkiriza kibanja mpola bajja kugamba nti ye jangu leeta ffe ekigendererwa kya Njovu Estates twagala abantu bonna beezimbe bave mu kokoko okitegedde kayino munange Njovu Estates essimu yaabwe kweri beeyune ate nga be bannannyini Njovu Junior School ewali eri Nansana Wamala gy'osanga buli kimu ekikozesebwa eky'abaana. Mukwano gwange mulungi tugenda kubeera nga tusookera mu mbaga mutugenda kutuusaako okwanjula kw'ababiri bano twakulagakoko era wano ku Delta TV naye kati eno mbaga yaabwe mwami ye Dickson Kulumba mukyala we ye Rebecca oba ye Betty Namakola ababiri bano basodokisi bulijjo tukulaga embaga ne twebuuza nti bannaffe abasodokisi bo bakikola batya leero ogenda kubanga okiraba kaakati babagatidde wali eri ku St Nicholas Cathedral e Namuŋŋoona ku Lutiko e Namuŋŋoona era nga baabaddewo nnyo oluvannyuma lw'okubagatta ne babatikkira engule eya gold. Bo mu bannaffe abasodokisi bagamba nti bw'ova mu bikolwa biri eby'obwenzi nojja mukubo eggolokofu eri obufumbo obutukuvu bakutikkira engule era ddala kirungi nnyo ababiri bano badde basaana okutikkirwa engule bwe batyo ne babatikkira engule eya gold. Oluvannyuma bakwasa buli abeera azze ku mukolo omuceere kabonero ka mukisa mu bannaffe abasodokisi n'olwekyo abagole baba batambula ne babayiira ki omuceere. Mukolo guno gwa student ne Kamalabi yenna wa Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga abanene mu Bukedde olupapula abanene mu Buganda ne byongera okulagira ddala nti nno omwami Dickson Kulumba munene naye ate nekisinga obukulu Sharita's Bridal World eyambaza omugole ku latest gowns ez'omulembe ze tulina naawe osobola okujja ne tukwambaza era yanyumye nnyo kamutuuseeko omukolo guno tuva ku Delta TV tukole nze Sharita mazima
era nze nganza okukosa emanja mwanyinaze mukwata era akamoga era nkusaba omukuume nga era akamoga ate okukwasiza Kulumba Dickson. My father. Dickson. Dickson nkubuuza ebibuuzo bino. Nkusaba obiddemu. Oli mweteefuteefu okutwala Namakula Betty nga mukyala wo? Oli mweteefuteefu okutwala Namakula nga mukyala wo Omubwati? Ndi mweteefuteefu okutwala Betty Namakula nga mukyala wange Omubwati. Nziramu omulungi Kulumba Dickson. Oli mweteefuteefu okutwala Namakula nga mukyala wo weeyagalidde Omubwati? Ndi mweteefuteefu okutwala Betty Namakula nga mukyala wange Omubwati. Betty Namakula, oli mweteefuteefu okwetwalira Dickson Kulumba ng'omwami wo Omubwati? N'obulokozi bw'emyoyo gyaffe twegayirire Mukama. Ekisi entuufu eza Katonda n'olw'okugattibwa kwa zonna twegayirire Mukama. N'abanyiigiramu n'okukkiriza okutya n'okkakkanya Katonda twegayirire Mukama. Okujja mu mawanga okuzumbula obwemerera era obuwombera tukuza n'okwogereza kuno era gatta era kuuma abatulumba n'eddembe era n'obutebenkevu kubanga ddebo ligyesaanira eddembe lyonna ekitiibwa era n'okusinzibwa eri Patiri n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu kaakano ne bulijjo n'okutuusa emirembe n'emirembe. Muweereza wa Katonda Dickson ayanjula omusana wa Katonda Betty mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu. Omusana wa Katonda Beatrice ayanjula omuweereza wa Katonda Dickson mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu. Omusana wa Katonda Beatrice ayanjula omuweereza wa Katonda Dickson
mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu. Twegayire Mukama. Yakuliwa okunonya omukazi Mukama wa Isaka watonda omusajja n'omukazi era olw'okusiima kwo wateekawo omukazi wennyini ayi Mukama Katonda waffe yaweereza amazima go okusuka era n'ebisuubizo byo baweereza abo bakitaffe abalondebo abatuuka ku buli mulembe tumuwulira era n'omuweereza wa Dickson era n'omuzaana wa Betty era nkakasizza olw'okwanjula kwabwe mu kukkiriza era ne mu kutabagana era mazima olw'okwanjula kw'ekirayiro kiteekebwawo era okukakasibwa mu buli ngeri yonna olw'empeta obuyinza bwawe bwa Yusufu Misiri olw'empeta amazima ga Tamali gaamanyibwa olw'empeta Paatiri ow'omukulu yalaga okusaasira kwe eri omwana bwe yagamba nti teeka empeta ku ddyo we twasabye tusaba olw'obulokozi bwabwe twegayirire Mukama. Era ne Betty kubanga ku lulwo omukazi agattibwa n'omusajja banywereze wamu okutabagana batikkire mu mubiri gumu bawe ebibala by'olubuto okweyagala n'ezzadde eddungi kubanga amaanyi gago n'obwakabaka bubo n'obuyinza n'ekitiibwa yafa tulina omwana n'omwoyo omutuukirivu afanna bulijjo n'okutuusa emirembe n'emirembe. Omuweereza wa Katonda Dickson atikkirwa engule ng'omuzaana wa Katonda Beatrice linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu. Omuzaana wa Katonda Beatrice atikkirwa engule ng'omuweereza wa Katonda Dickson linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu.
Mayiga nawe tweyanziza nnyo okulaba nti werekereza emirimu gyonna egy'okuweereza mu nsi olw'ojja n'obeera naffe. Kantuuse okwebaza kuno okw'ensiiso n'eri ow'ekitiibwa Noah Kiyimba, minisita w'olukiiko, abagenyi, amawulire era omwogezi w'Obwakabaka. Mu Eklisiya yaffe entukuvu ey'Orthodox bwe tuba twogera ku bufumbo tuba tutegeeza obufumbo obutukuvu. Era obufumbo obutukuvu gwe mukolo ogukoleddwa wano olwaleero. N'olwekyo bannaffe Dickson ne Betty batuukiriza okuyigiriza kw'Eklisiya yaffe, enzikiriza y'Eklisiya yaffe, obulongo bw'Eklisiya yaffe nti obufumbo obutukuvu bwe bufumbo. Dickson musajja ne Betty mukazi. Ekyo kiviira ddala ku ntandikwa nga Katonda bwe yatonda Adamu ne Eva. Katonda yatonda okusooka byonna Adamu, naye n'alaba nti alina obwetaavu mbeesi. Olubirizi lwe n'aggyamu Eva. Ffe ng'Abaorthodox tukitwala nti obufumbo obwasooka okubeerawo mu isitole y'abantu abagobezi ba Katonda bwe bufumbo obwa Adamu ne Eva. Obufumbo obwo bwali bwa musajja na mukazi, full stop. Okyalaba okwanjula n'embaga.